Beeno kansubire mbaddeyo bulungi. Lady Maria, it's so I'm so honored okutuukako ku TikTok yo. Mpulira essanyu lingi nnyo okuba nga nzize wano ate era nonnyaniriza. Nina ka story kange katono nnyo nsaba kumpa ku magezi. Batuzaala abaana bana ne kufaako omu ne tusigalawo basatu. Abaana 2 n'omulenzi omu. Naye mukula kwaffe twakula ne maama ne taata paka nga mpizizaawo emyaka nga 7-8. Olw'ensonga ze tutategeera nga ffe abaana maama yanoba n'agenda. Okuva maama lwe yagenda taata yatuleetera step mom ne tutandika okubeera naye naye era abantu abo nga bwe bamanyi si bantu abangu era naye bulamu bwaffe teyabutwanguyiriza. Omukazi oyo yatubonyabonya nnyo extent nti nze okutandika okukolerera emmere natandika n'emyaka 10 nga nfuluma ne tugenda ne tunoonya emmere gye tunaalya nga tusiba mu nnimiro ne tulima okuva ku makya paka 7 gw'emisana nga tulima. Kyokka bwe twaddanga n'atugamba kuba yali yatwawulira amasiga ng'alina akage naffe tulina agaffe ate tugende tunoonya ekyokulya gye tunaakijja. Ne tugenda ate mu bantu ne tutandika okusaka ne batuwa emmere ate ne tudda ne tufumba. Embeera yali ya bulumi nnyo, twabonaabona nnyo, twanyigirizibwa nnyo, bambi ye yakola ekisoboka kyonna okulaba nga atutulugunya. Era nze essaawa eno ntula wansi nga neebaza Mukama okuba nti nawonawo n'essaawa eno ndi mulamu okusinziira ku bintu omukyalo oyo bye yatukola. Ekiseera kyatuuka maama n'ajja n'atwalako mukulu wange ne muto wange asembayo nze n'andeka. Simanyi lwaki maama yasalawo okundeka. Nesigalawo nzekka, nesigala ng'era mpita mu bulumi obw'okunyigirizibwa. Era Mukama n'aba wa kisa obwo bulumi ne ntuka ekiseera ne mbuvaamu jjajja wange bwe yajja nanona n'antwala n'engenda ntandika okubeera naye. Ekiseera kyatuuka naye wajjajja naye ennaku yayo ate nensukkulumako ne ngamba akangende ntandika obulamu ku myaka 12 nefuluma naye nantandika okubeera mu tawuni ezo ezaali nga zituli okumpi awo ezeyigange eyo nembeera ngeeyo nga nsula ku street ekyokulya kyakweyo manyi abaana b'oku street bwe ntyo nafuuka street kid nentandika okupambana n'obulamu okukakana ku myaka 13 nga ntandise obufumbo bwe nali simanyi naki kibakolayo kikigenda mu maaso naye nze natandika obufumbo kwegyo emyaka. Ekiseera kyatuuka wenaweza emyaka 14 kuba mu bufumbo eyo nabonerayo nesalawo nengamba kati buno obufumbo nawo kambuveemu kikina kyembufunyemu nengenda nefuna kawoteri awo nentandika okukola nenkolakola akaseera kenakolakolayo ekyavaamu nenfuna omuntu oyo yangamba ngenda kukuwasa ngenda kuteeka ewange oddeyo osome okuva ku senior 1 paka bumala senior 4 naye ng'oli wange waka ojja paka manze ndi brother wo bwe ntyo natandika okubeera mu bufumbo era obufumbo obulala nga nvaawo wuwe nengenda ku ssomero nensoma nansomesa n'okuva senior 1 paka senior 4 yansomesa bambi musajja oyo yambeererawo yandabirira yankuuma mweri ebbanga lyonna era tewali muntu yakitegeerako nti nno twali bafumbo. Bwe mala senior 4 nafukamira wansi ne neebaza omwami okundabirira n'okumpeerera ne mugamba webali kumbeererawo webali kumpeerera webali kundabirira naye munaye wano tewali future. Nensalamu neyongerayo ngende noonye ku maama wange nanoonya maama era namulaba naye bannaye nze maama wange simanyi ki kye namukola simanyi naki kye namusobya nze maama wange tanjagala n'olwaleero ngezezaako okumuzza ngezezaako mwetondedde enfunda ze simanyi no na muwendo ku nsonga ki ze simanyi ze nakola maama wange tansonyiwanga. Ebiseera ebisinga mbeerawo nengamba oba nina kye namusobya nga nkyali muto kye sijjukira naye nyiza okuba nina kye nakola nga neetaaga neetegereze naye nga kyo sikyakijjukira ge mazima nga nayo ne ansa yennyini sigirina ge mazima matuufu. Simanyi maama kiki lwaki annako obukyayi bwenkanidda. Apozi nateera okubajjukiza nti Maria Impressions Plus tukola kaadi z'emikolo ez'omulembe kwanjula mbaga graduations corporate parties n'emikolo emirala gyonna nga kaadi zaffe zitandikira ku 3,000 eza Uganda okutuuka ku bbeeyi yonna gwe gy'okoowera. Tusangibwa ku Freedom House Nkrumah Road Suite M663. Lady Maria mamange olunaku lumu yangamba nti newe ndikola ntya sirifuna luzaalo ate nekyala sigenda kufuna bufumbo ntula enterenkere. Kati buli lwe mbeera nga nsobeddwa ng'essaawa eno mmaze emyaka 6 nga nnoonya lubuto omwana agaanye mu mazima nsobeddwa nfunamu kiri ekyokukkiriza nti oba oliawo kye yangamba kituufu. Emyaka gyange si mingi nnyo n'emyaka 23 essaawa eno nkyali muto mu myaka naye we mba nga mbala nti kati emyaka 6 nga nnoonya olubuto
kiba kinsuseeko. Abasajja bo mbafuna ate bangi kubanga ndi mukazi mulungi, naye buli musajja gw'ofuna ayagala lubuto, ayagala kumuzaalira mwana. Ngezezaako kunoonya abaana omwana abuze ate ng'olubuto bwe lugaana ng'omusajja akukyawa. Nze simanyi kye nakola maama, ebiseera ebimu ntulawo ne ngamba oba step mother wange alina kye yakola naye nga nakyo sikirinaako ansa. Nze ntambudde kankubulyeko ne ku nsonga y'emirimu. Nze Lady Maria nnoonya emirimu ne ngifuna ate ngifuna emirimu ng'era weggambe n'abasajja nfuna abasajja abagagga balina ssente nga balungi. Naye nze siwangaza musajja kumala myezi 3 n'omulimu siwangala ku mulimu kumala mwezi. Bwe nfuna omulimu ne nkolako kumala ekitono ennyo nga weeks 3 oba omwezi gumu, omwezi ogwokubiri, omwezi ogusooka baba bampamparinga nnyo nga bandagala nga banteekako care, omwezi ogwokubiri nga batandika kunvuma, nga batandika kuyomba, ekivaamu nga nkowawo nga nvaawo nga neeyongerayo. Nze bwe kugamba nti waliwo olunaku step mother wange lwe yangamba nti siriera ku mwana, byonna ebyo buli we mbirowooza ndowooza bye bimu ku bicontribute nze ku bizibu bye nnina. Nze kolaba ntambuddeko ngenzeeko mu nsi, si byagenda kubasawo naye ntambuddeko ngenzeeko mu nsi ez'enjawulo okukola. Bantwalako ne Jordan naye ntuukayo nze ne binnema nze ne ntambula ne vaayo ne nkomawo ne Uganda. Si gwe gusoose si gumu si ebiri naye bigaana byannema. Kati simanyi waliwo kye bankola oba balina ekintu kye banteekako nga kinnondola kigenda kyentambulirako era nakyo simanyi kituufu kyekiriwa. Wabula simanyi nze ekiseera nkyennina oba bannange kyenkanawo. Nagenda ebweru nze okukola kankubuulireko. Goba kubya passport yange within 1 week nze passport yange yali efulumye. Bwe nagenda okukola interview gye bagenda okumpa omulimu abalina okunoonyeza omulimu, omukyala n'angamba nti oyinza otambula myezi ng'ebiri. Saafaayo ne ngamba kale mba ndi awo nga nakamala interview mu wiiki emu n'ekitundu ne bankubira ne baŋŋamba nti neetegeke kwolwo olunaku lunyini enkeera neetegeke ngenda era enkeera nalinyirawo ne ngenda ne ntuuka ku ofiisi naye nze nabulwako boosi antwala. Nze gw'omulala nabulwako boosi antwala nga ate ndi ku ofiisi ne mbeera awo omwezi mulamba nga sirina boosi antwala nga buli omu ajja bw'antunulako bw'agamba ono omwana nga muto nnyo tajja kusobola kukola, ono omwana emyaka gye nga mito tasobola kukola, ayinza obutasobola kukola tajja. Bwe bati buli muntu eyajja n'andekawo ne bamutwala nze ne nsigala nga sirina boosi. Era awo nenfuna omuntu gwe nakubira n'ampeereza ssente ne ngula tiketi ne nkomawo ne ngamba oba nze ndiko kisiraani kye. Hold on a bit, pause, subscribe, comment, like, share. Genda ne ku comments za banno. Buli akomenti nze osubscribinge ku channel naye ajja kusubscribinga back to you. Tukuze channel zaffe ng'ate bwe tuyiga. Mbagala nnyo. Irako mwebale kunjagala, mwebale kulikinga, mwebale kusubscribinga, commenting, sharing, byonna mubikoze baana mweze. Sina kye mbogerako, mbagala nnyo. Norecho, downloading a right now app. Essaawa eno, nsigadde ndi Lady Maria, your voice, maestro, mbagala nnyo, mubeere bulungi, bye!